emmere tujja kyegulira emmere nja kukigula nze emmere y'abatuuze nja kukigula twagala bibanja byaffe abamulonda atusasudde tumusiimye nnyo tajjanga okwo yeebalire ddala yeebale tugoba we tukolera yeebale tugoba we tusula tusiimidde ddala abannema baze musanga mmeka tebalaze bagudde bugu bagamba 19 bazze leero tebalaze lunaku bagudde bugu naye ffe twebaza muzeeyi yeebalire ddala twamulonda atusasudde bulungi yeebalire babalanga kusinga mu ntobazi twagulawo tebatulaba twagulawo nga tebatulaba ne Subiru bamujja okuba naye ali mu lutobazi lwaki bajjawo bano abantu ba wansi of course olwaleero tatuyisizza bulungi nti the Honorable Muwanga Kivumbi twamuleese n'abalala kubanga prisons yo yakitutte nti okumusabira ye nga ye kwawedde jjo kitali kituufu. Kakati basooka kulonda Honorable Kasule Lumumba oyo si mubaka wa paalamenti era nekitambulirawo ne tugaa nti kino tekikkirizibwa ne bamukyusizaawo ne bamuwa ekifo ekirala kye baali bamuwadde ne bakiwa Dr. Jane Ruth Aceng. Kati tusuubiranga bannaffe bano abaliko question marks bannaffe bekimanyikiddwa nti balina obutuuze obw'amawanga abiri tebalina kujja ne wano mu vetting committee tetunnabalaba era nze nsuubira tebajja na kujja ensonga eyitereezebwe ng'eya Kasule Lumumba bwe yatereezebwa nti ekifo kye baamuwa alina okuba nga memba wa paalamenti kyatali ne bakikyusaamuko. Enkya y'olunaku luno olwaleero abatuuze abawangalira mu bitundu by'e Kawaala batabukidde Ssaabaminisita w'eggwanga lino amanyikiddwako nga Robinah Nabbanja Musafiri bw'abadde abatwalidde emmere oluvannyuma lw'okumenyebwa amayumba gaabwe olwo nno ne balekebwa ttayo nga tewaliwo yadde alina n'ekintu n'ekimu. Kale nno okusinziira ku batuuze bagamba nti baagala ttaka lyabwe emmere basobola okubeera nga bagyegulira wabula ate gwabadde gutyo tebamenye mu bitundu by'e Kawaala byokka wabula bwe tugendako ne mu bitundu eby'ebusaabala abatuuze beeno ge bakaaba ge bakomba era nga bakukulumidde ekitongole ekya NEMA kibalumiriza nti kino oba oliawo kyava ku ndagaano gye bagenda maaso n'okubeera nga bakola. Okusinziira ku batuuze bagamba nti bo n'ekitongole ekya NEMA baavaayo ne bakkiriziganya sabbiiti ewedde era aba NEMA baava ne babategeeza nti bagenda kutandika okulamba awo wonna we basuubira nti waliwo olutobazi ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno wabula ate kyababuuseeko bwe baalabye nga ekitongole ekya NEMA kitandise okumenya nga tebalinaako yadde n'amagezi gaabwe byonna ogenda kusobola okubeera nga obitegeera mukwano gwange. Asonga ate ekitongole ekya Uganda Police kivuddeyo ne kigamba nti kiri ku muyiggo ogw'omusajja mukulu eyabadde atambulira mu mmotoka bw'atyo eyasaanyizaawo obulamu bw'omuyimbi amanyikiddwako nga Master Parrot. Waliwo poliisi byeyogedde atugenda kubeera nga tutunuulira mu biki oba oliawo byakazuulawo mukwano gwange. So nga ate mu ngeri emu nga bwe twakulazeeko olunaku olw'eggulo ekiro ekyayise anti kooti ewozesa bakalintalo wali mu bitundu eby'Nakasero yabadde etandise okubeera nga ewulira okusaba okwateereddwayo bannamateeka bamunnakibiina ekya NUP amanyikiddwako nga Honorable Muwanga Kivumbi okw'okweyimirirwa. Kale nno akawungeezi k'olunaku olw'eggulo twakulaze anti kooti erina kubeera nga esalawo lunaku lwaleero era oba Muwanga Kivumbi ne banne abalala 24 bavunaanibwa emisango gy'obutujju oba banaaweebwa bbeewo oba nedda. Kale nno olunaku olwaleero munnamateeka Kanso Sam Muyizi aliko byayogedde ate biri ku musango guno naye nga ne bwe nzijjudde akaseera kano ng'omusango guno gukyagenda mu maaso. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tukulaga munnakibiina ekya NUP amanyikiddwako nga John Baptist Nambeshe. Ono nno aliko ekyama kye yatubotoledde ati waliwo abamuleetera ddiiru ya kawumbi kalamba. Adiiru ki nayo ogenda kusobola okubeera nga ogyetegereza mukwano gwange. So nga ate mu ngeri emu abakulu abali mu minisitule ey'ebyobulamu bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bategeeza nti baliko reports endala oba oliawo balina update gye batuwadde nti abantu abalala 6 bakakasiddwa nti bakwatiddwa ekirwadde ekya Ebola era nga wetwogera essaawa zino eggwanga lyattu erya Uganda olwo nno liweza abalwadde ba Ebola 15 bweddu. Omuwendo nga bwe bagusengese tugenda kubeera nga tugukuwa omanyira bameka abakava mu bulamu bw'ensi eno byonna ogenda kubeera nga obyetegereza. So nga ate Ibrahim Ssemujjunganda ye si musanyufu olw'abano abantu abasunsulwa naddala abaweereddwa obwa minisita. Kale nno ye si musanyufu agamba nti engeri gye bakuttemu naddala gwe baawa minisitule ey'ebyenjigiriza amanyikiddwako nga Janet Kataha Museveni
ono ye baagala avetingibwe ku nkola eya Zoom ate nga banne bo balabiseeko mu nkola ey'obuntu. Si musanyufu ogenda kubeera nga obiraba wabula nga ne leader of opposition Joel Ssenyonyi aliko obwennyamivu bwe yalaze naddala ku bano abantu abaliko kugamba akakwate akali ku nsi essuka eya Uganda. Byonna ogenda kubiraba ne byotawulidde anzikiriza nsooke nkolemu katono nnyo bwe nti then ate ankomewo atweyongereyo mukwano gwange. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mama w'abaana weebale, kyonjagadde weebale, byonkoledde nsiima nnyo nnyo nnyo. Nimba nga ndwadde era nga ntidde. Ekyamazima nga maama ng'omukyala ntuuse okusaasira kwange eri famire ya Master Parrot ne bannabitone mwenna okuviibwako omuyimba. Master Parrot mbadde simumanyi nnyo naye nze mbadde mmanyi luyimba. Bwe yanyimbirako akayimba ka maama w'abaana weebale, ekyamazima nze nga maama kankwatako nyenga nti omwana omulenzi ayinza okukeera ku makya n'asiima mukyala we gaabadde mawulire ga ntiisa gatukubye enkyukwe kyannaku nnyo. Master Parrot tusaba Katonda omwoyo gwagumuze kisa tetuli bamativu mu nfa gye wafuddemu okuba nti watoneddwa wataako okuba nga waliwo wabadde obulagajjavu naye ndowooza tujjemu kyakuyiga mu mbeera efaananako bwetyo. Muvubuka muto akyeyiye akyatetenkanya ensi. Mwana wattunze yanjigirizaako kimu kimunno bwakukoleranga ekirungi bannanga omusiimanga era ndowooza oba yakayimbira mukyala we yenna bwe yali akayimbira suubira nti kali muva ku mutima. Naye ate ffe nga bamaama era nga ffe abakyala nze buli wenkawulira mpulira ng'oluyimba lwa Master Parrot lunzizaamu amaanyi nga nti wali abantu abatuula ne bakkiriza nti naffe bakyala baabwe tulina obuvunaanyizibwa. Omukama akuwummuza emirembe, omukama agumye famireyo era agumye abaana bo. Rest in peace Master Parrot. Kale mukwano gwange amawulire tegabadde malungi naddala ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'amawulire ag'entiisa agabadde gooleka nti waliwo accident eyaggudde mu bitundu eby'emasanafu era bw'etyo okumaliriza nga yasaanyizaawo obulamu bw'omuyimbi amanyikiddwako nga Master Parrot. Kale nno okusinziira ku reports era endala ezayongedde okubeera nga zigoberegana amawulire amalala gatulaga nti poliisi y'e Nateete Division egenda maaso n'okubeera nga eri ku muyiggo gwa musajja mukulu oba ogw'omuntu eyabadde atambulira mu mmotoka bw'atyo eyasaanyizaawo obulamu bwa Master Parrot. Era wano omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano amanyikiddwako nga Luke Owesgile aliko byatubuulidde mukwano gwange. Nateete eri mugenda maaso ekyagenda maaso n'okunoonyereza ku kabenje akabaddewo emasanafu olunaku olwajjo ku ssaawa nga emu n'ekitundu ku Northern Bypass. Byetwakamanyako nti omugoba w'emmotoka yabadde ali ku luguudo olwo ku masanafu yatomedde yabadde atambuza ebigere era yatadde atambuza ebigere twamaze ne tumutegeera nti Yesifaayo David abasinga gwe bamanyi nga Master Parrot nga muyimbi. Poliisi ategeezeddwa bunambiro era n'ejja nesobola okugyawo omubiri gwe ne gutwala mu ggwanika e Mulago. Kabenje kano oluvannyuma lw'okubaawo omugoba w'emmotoka yeyongedde maaso okuvuga era n'abulawo. Tetunnamanya bimukwatako oba n'akuba nti tewali yavuddeyo tubuulira namba puleeti ye y'emmotoka gy'abadde avuga. Ssaawa zino twaliwo wakulaba nti no tunoonyereza ku mmotoka nga tweyambisa obutambi bwa kamera era tujja bba tubabuulira wanaaba waliwo ekipya ekizuuse ku nsonga eyo. Ennyimba Bobi Wine zasooka okulikodinga yazirikodinga nange yali 1996 ffe twasookawo Firebase eyo gyolaba. I was a family friend. I told him S4 Futula yali Firebase. In S4 I left my mother's place nembera nabo naye nga mpeerera kati we are like family nti waba bino sente tukyankalanye I can't see the world is watching kati mbani nokola ekyo n'abaana bange abalibeerawo n'abazzukulu ne baganda bange ne mmange ne bakazi bange n'abenna babenga babeera protected because I don't know who is watching me, I don't know who is protecting me.
I do it because I was once a family. I am a family. I will always be a family. Yeah. Naberanga active whether man we afira nenyengeramu. Yeah, nali active twayimbira mababo yone yayimbira ne mama mbire yayimbira Wendi. Yogera ku Land Cruiser. We twakolera video wa kwa Africana. Netufuluma mu Land Cruiser netukuba salute. Awo twali bazibu. Then wabba segenda okujja. Awo ngate tumazo chikwa nga Bobby amazo chikwata nnyo. Yeah. Nema ilimbo lwa Wendi olulina bye lukomyawo ngolaba birabika kati tu. Yeah. Isango like a philosopher over a prophet. Yeah. So today kati ayagala ze salute ezaddala. Ajazifuna Katonda nga yemubezi. Bobby Wine. Yeah, why not? Nyimiridde naye kubanga for reason ti Yampa Foundation, Eddie Away Yampa Foundation, mama wange yali yamperera ndene nentuka mu S4 nga omanyi ngoli teenager nenvayo nengende kamocha netukolera mu studio ya baba we kati buno bya sente netutakwatagana tebisobola kunfuula muntu atalabira wala nti watyanga nagenda mu gete endezi talize kamocha nandi badde bad law foba you never know ekyakubiri singa sali ne Bobby Wine nandi badde nti simanyi nti nandi badde si achieving kirala mu mutwe gange nandi gambye nine mmotoka nine simu yakabi bamanyi ne kati wembanga ndaba kyagulanye eri kiraga nti ninokole nnyo ekyakubiri I have the baddest profile obanga bono gamba the strong profile wenyumya nengamba kati nze gemulaba nayimba nemba nengenda na Bobby nga tusula fenna nengera benimba ngenda kati oli manega yo ekyo kakikuwaki amaanyi kati obatombamira kati that is credit. That's why nti wabeera mbani okuteeka mwako nti bakyali batubeererabo nga tuli emmere yaabwe nga batulikodinga ku bwereere ne tukuba zikikompola zikikirikika kati olina okukwatibwamu ku nsonyi n'ogamba kambeere no mu zishaddo zange naye abeere bulungi mulo. Kale byebyo ebimu ku bigambo bya Master Parrot nati byayogera bwe yali tannaba kubeera nga ava mu bulamu bw'ensi. Then ako kye nawuliddeko nti agenda kubeera nga aziikibwa ku luguudo olwa Masaka Road mu bitundu ebya Mpigi. So atusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa. Then awembanga nkujjeeko awo njagala ati tugendeko nate wali mu bitundu eby'ebusaabala. Ebusaabala eno waliwo abatuuze abavuddeyo ne bakukkulumira ekitongole ekya NEMA okuvangayo ne kisazaamu endagaano zekibeera kikoze n'abantu ba bulijjo era nga wano kigenza okubeera nga kituukawo oluvannyuma lwa NEMA ate okubalumba enkya y'olunaku olwaleero bwe batyo ne bamenyaamenya ebintu byabwe. Kale nno okusinziira ku batuuze abawangalira ku kyalo Busaabala Bukko ku luguudo lw'Emunyonyo Kajansi Express Highway abanenyezza NEMA olw'okumenya endagaano gye bakola sabbiiti ewedde mwe yabasuubiriza nti egenda kulamba ebifo ebiri mu Lutwabazi ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno akisobozese abatuuze okusobola okubeera nga beetegula balemwe okufiirwa ebintu byabwe nga tebannaba kubeera nga basendebwa. Kale nno wabula bano akibabuuseeko NEMA bwezze olunaku olwaleero n'ebimotoka byayo biweetiiye n'etandika okubeera nga ebasenda. Kale nno abatuuze abamu ku bano babadde mu maziga nga waliwo n'abo abagamba nti bawagira General Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu naye nga akaseera kano kati babasenzanga luti mukwano gwange be batamanyi nako. Tusasudde tumusiimye nnyo tajjanga okwo yeebalire ddala. Fe abaamulonda atusasudde tumusiimye nnyo tajjanga okwo yeebalire ddala. Yeebale tugoba we tukolera yeebale tugoba we tusula tusiimidde ddala. Abannema baze musanga mmeka? Tebalaze bagudde bugu. Bagamba 19 bazze leero tebalaze lunaku bagudde bugu. Naye ffe twebaza muzeeyi yeebalire ddala twamulonda atusasudde bulungi yeebalire ddala. Babalanga kusinga mu ntobazi. Mu ntobazi twagulawo tebatulaba. Twagulawo nga tebatulaba ne Subiiru bamujja okuba naye ali mu Lutobazi. Lwaki bajjawo bano abantu ba wansi? Lwaki bajjawo bantu ba wansi? Ne Basubiiru babajjawo tumanye nti bataasa butonde. Lwaki bajjawo muntu wa wansi? N'abanguzi abaafadda n'omugenzi Ssemakula Mukono yafadda ne mu ttaka yaggwamu. Ssaawa ya jjujjo bakoze oluguudo olaga nti tuli mu Lutobazi. Kale
kale Mungu iko Nza wabani wenu nzalide wabana n'abalala bali bwe. They came when people are not prepared. We had a meeting here on the last Friday of this week, whereby it was chaired by the town clerk, Machinde Sabagabo, security boss, that's the RDC, then NEMA and National Water. And the meeting was at Sabala Primary School. And they told people they are coming back on the 19th to do the demarcation of Karibibi wetland. So people woke up in the morning and they went to work. They only called the chairman Elo2 and the area police commander that we are coming to break. Kale bebo abatuze nga bali mu maziga nenga ne MP waabwe era nga munakibiina ekya NUP amanyikiddwa kunga David Serukenya atwala ekitundu ekya Makindye Sabagabo atuuseewo n'ayongera okubeera nga akikkaatiriza nti bano abannema baali bennyini mu meetingi wabula kibabuuseeko ng'ate be bakkaanya abakulu babivuddeko ne bakola ebyabwe. Gubadde guli bwe gutyo nga ne mu bitundu eby'ekawaala waliwo Ssaabaminisita gwe bagenda maaso n'okubeera nga bamutwala kaguddeyo era nga okusinziira ku batuuze bamugambye newankubadde Ssaabaminisita otuleetedde ebintu bingi nnyo, otuleetedde emmere, atweyanzizza emmere gy'otuwadde, naye emmere tukusaba gizzeeyo gyongereyo lwa nsonga nti emmere tusobola okubeera ffe nga tugyegulira. Tubadde ne tubasaba kyakulya mukwate ekkubo mutuddiza ebintu byaffe, twagala ttaka lyaffe, emmere tujja kugyegulira. Kale ebyo bigambo tebibadde birungi nga basendasenda ate Ssaabaminisita amanyikiddwako nga Robinah Nabbanja Musafiri. Emmere tujja gyegulira, emmere nja twagala ttaka, emmere tujja gyegulira, emmere nja kugigula nze, emmere y'abatuuze nja kugigula, twagala bibanja byaffe. Nakolatya basula kwe tebalina nakolatya waliwo abali wano naye nga nebankuba abo mubaleke Musumba Jackson katugendese kamere Musumba Jackson naye gwe musumba. Kale abatuuze bwe bati babadde bakalambidde naye osooka ne weebuuzaamu nti omuntu gwe basenze ng'omukoonedde ennyumba kati ate emmere obeera omuwa yaaki ayagala olwedde ye waalina kubeera ate omutwalira emmere. In fact wayinza okuba nga waliwo okwo obwetaavu bw'emmere obusobola okubeera nga buliwo naye ate omuntu gwe basenze eyeetaaga okubeera nga ayina waayina kuteeka luba ate omutwalira otya emmere. Kale nno asuubira nti abatuuze bamuwadde response ennungi ennyennyini ddala. Baagala ttaka lyabwe, tebaagala mmere wabula ettaka n'ebintu byabwe byonna ebyakooneddwa bwe banaabeera nga babizizzaawo awo kisoboka kubanga tulina n'obutambi obumu bwe twalabako nga baliko ebyana ne kugamba abaana n'ebyana nti abamu baali babasengula ate ng'olw'okuba omu ye yali ataddeko ekipande kya General Muhoozi Kanyerugaba ennyumba ye ne bagirekawo kati oba ye simanyi oba tebamuwa emmere nze naawe naye nga gukyali bwe gutyo gye buvuddeko ennaku ndowooza nga 2 emabega. In fact ndowooza ku Osajjo waliwo musisi eyayita wano munda mu ggwanga erya Uganda naye nga okusinziira ku bali abali mu nteebereza y'obudde bavayo ne batugamba nti musisi ono yasinga nnyo okubeera nga ali walire mu kitundu eky'Nakasongola era nga alina ne magnitude ze bagenda maaso n'okubeera nga batupimira ne batulaga. Kale nno wano waliwo omu ku kadeyideyi oba kyenyinza okubeera nga nkozesa owa General Muhoozi Kanyerugaba Baramu Bagaruhare ono nno nga minisita yavuddeyo n'agamba nti ono musisi ate yali musisi wabula yali General Muhoozi yali agezako okubeera nga abuuza ku bantu be. Kasooke mumukuwe then ate nzije mwanukuze ebigambo bya Ibrahimu Ssemujunganda. Muhoozi Mpologoma nze ndi Tiger. Waliyaga nti so General Muhoozi Mpologoma nze ndi Tiger. Waliyaga nti osussa ku social media okwo General Muhoozi abaye akateeka comment yo yeesooka ne bwakola bukolozi yessa ne ate kakati mulina okukiyiga ebirungi byonna bigawa Muhoozi General Muhoozi Kanyerugaba ebirungi byonna bigawa General Muhoozi Kanyerugaba era abadde aludde okubuuza ku bannayuganda byo mwawulidde ekintu nga kiyitamu ekironga yabadde musisi gwe nawulira musisi amenya ebizimbe oyabadde Muhoozi yazze mu Luchwezi
yatambudde ng'abuuza ku bannayuganda bonna nga bagamba wendi the country is intact musi owulire ekizimbe kyagudde waliwo enjatika waliwo kiti abadde musi oyo abadde General Muhoozi ng'abuuza ku so buli kirungi kye tulaba General Muhoozi ne ku makya ga leero yatuwadde akakuba era General Muhoozi tukwebaza akakuba k'otuwadde mu Kampala enfuufu ebadde etandise okukomawo ku makubo n'ebimuli byaffe bibadde bitandise okukala tukweyanza nnyo akafuufu muganda wange webale nnyo omwana wa pulezidenti webale nnyo omucwezi wagamba pulezidenti addako pulezidenti addako kyekyokubuuza tekirinako kati webanga genereta General Muhoozi egenereta guli ogunene oba Karuma Dam nga bamaze ogisaaviisinga ne bagijuzaamu amafuta nebeeramu oiro amasanyalaze gatagalamu katono wega nga gugenereta gwaka yes kati tulina damu Owen Falls Dam bagizimba 5 kati president yajja mu 86 kakati tulina Karume empya gye bazimbe tolaba na kutabbe ne underground oyo Muhoozi ali underground tobola wajjo yayise wansi n'ababuuzaako babanga yatuwa ebirungi lwaki tamalaawo embeera y'obwavu eriwo yatandise twafunyeeyo fund MK fund akawumbi kamu tugenda gayira abavubuka miliyoni grant miliyoni emu ate ebirungi bikyajja ekisinga obukulu kukwata ababbi Muhoozi anyuma gotona amanya Muhoozi is a nice man. Is that nice? Extremely nice. Agenda kukwata ababbi ate yaleese Tiger anti yebeera lion genda kubeera Tiger ani gwe so General Muhoozi mpologoma nze ndi Tiger egoba nevumbaga ne kwasa empologoma ne munatuulira naye Museveni akizudde nti mu Uganda abantu abatategeera bangi naye n'abategeera nga beesiriwaza bangi abakulema okulembera nga mulimu abatategeera ate n'abategeera beesiriwaza aga Muhoozi kulembera bwe bamutima abategeera je kwasanga nga befudde abatategeera kati mulimu n'abatategeera mu ntandikwa alaba wabangawo okutya nga Muhoozi wakola ensobi kitayewe yetondera Kenya avumya Ethiopia basindiseyo baminisita wa foreign affairs aba Jeje Odongo bagenze kwegayirira nawa kati ayigidde kufe ku nsi Uganda Muhoozi kwagenze nga ayigira ebyobufuzi kati kitaba atandise okubeera omugumu nti ndawa n'abantu tibategeera nnyo kiryawo n'abategeera beesiriwaza ayo kajja basobola naye Museveni akizudde nti mu Uganda abantu abatategeera bangi naye n'abategeera nga beesiriwaza bangi abakulema okulembera nga mulimu abatategeera ate n'abategeera beesiriwaza aga Muhoozi kulembera bwe bamutima abategeera je kwasanga nga befudde abatategeera kati mulimu n'abatategeera mu ntandikwa alaba wabangawo okutya nga Muhoozi wakola ensobi kitayewe yetondera Kenya avumya Ethiopia basindiseyo baminisita wa foreign affairs aba Jeje Odongo bagenze kwegayirira nawa kati ayigidde kufe ku nsi Uganda Muhoozi kwagenze nga ayigira ebyobufuzi kati kitaba atandise okubeera omugumu nti ndawa n'abantu tibategeera nnyo kiryawo n'abategeera beesiriwaza kale yoyo Ibrahimu Ssemujjunganda oboolyawo akatambi ako kasobola okwanukula ku katambi k'ensosokuwa ate akabalamu. Then bwembanga nkujjeekaawo njagala tugendeko mu kooti nga bwe nakutegeezezza anti akawungeezi k'olunaku olw'eggulo oba olunaku olw'eggulo kooti ewozesa bakalintalo wano munda mu ggwanga Uganda era nga etuula wali eri mu Kampala mu bitundu eby'Nakasero bwetyo yatandise okubeera nga ewulira okusaba okwateekebwayo okw'okweyimirirwa okuli okwa Honorable Muwanga Kivumbi akwoteeka ne banne abalala 24 bwe bali ku misango egy'obutujju wano munda mu ggwanga erya Uganda nga bwe twabikuwadde nti kooti eno yasobodde okubeera nga eggalwawo kyenkana akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ssaawa zabadde zigenda nga mu 2 wabula omulamuzi owa kooti eyo bwe yavuddeyo n'ategeeza nti agenda kubeera nga awa ensala ye olunaku olwaleero era nga kyadde kitegeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi kwoteeka ne banne babadde balina okuddizibwayo wali eri ku alimanda gye bagenda maaso n'okubeera nga bakuumirwa wabula onkya y'olunaku olwaleero Muhammad Muwanga Kivumbi nga bwe kyateekeddwawo nti omulamuzi wa kooti abadde alina okuwa ensala ye mu musango guno abadde Honorable Muwanga Kivumbi balina okubeera nga bakomezebwawo olunaku olwaleero wabula nti kino tekisobose era taleeteddwa ne banne era nga Kanso Sam Muyizi bwagenze maaso n'okubeera nga atugamba olunaku lwakubiri tukomyewo olunaku lwakubiri mu kulaba ntusaba Honorable Muwanga Kivumbi ne bamukwata nabo okulaba nti nabo bateebwa ku bail of course olwaleero tatuyisizza bulungi nti the Honorable Muwanga Kivumbi tamuleese n'abalala kubanga prisons yo yakitutte
nti okumusabira ye nga ye kwawedde ejjo kitali kituufu. Tugenda kulaba nti kooti ebawa ekiragiro buli we tuba nga tujja mu Matembe Honorable Mwanga Kivumbi alina okuba yakulembedde ensonga eyo. Naye mu ngeri yonna nsuubira bwe tunaddamu okudda mu kooti tujja kuba na bonna, naye ekitwewuunyisizza y'engeri gye bawakanyaamu okusaba kwaffe ng'ate ne fayiro tebalina. Ordinarily DPP singa abadde yeetegese okuwuliriza omusango n'okutandika okuwulirizibwa, obanga alina ne fayiro kwagenda okusinziira okulaba nti waakiri okuwulirwa mu Matende kutandika, wandibadde olutegeera. Naye amaanyi ge batadde mu kuwakanya okweyimirirwa tegalabwangako. Tulinga abali mu trial nti bali mu kugezaako cross examininga buli muntu eyeyimiridde omuntu kipya twakakiraba, naye kyongera kutulaga nti baagala kutuwanvuya nti oba oli awo tebaagala ensonga zino ez'okusaba okweyimirira ziggwe leero. Naye bwe tugenda ku ngeri gye tugendamu olwayo ndoza tujja beeri yokka tujja kuba tugiwoleza omwezi mulamba. Tulina abeeyimirira abantu bano abasukka mu 65. Kati oba olina 65 buli lunaku bwe tujja mu kooti ng'ogenda kukola ku bantu 6 nga bwe twakoze jjo mu cross examination, ndoza olaba nti tujja kuba si ekigendwa kya bail application. Kale byebyo mukwano gwange abennyinza okubeera nga nkutegeezaako akaseera kano, then eyo bwe mbanga nkugjeeyo kuba kati right now kooti ekyagenda mu maaso bwe nkoledde emboozi eno. Bw'anaabawo update empya tujja kujja era tugikutegeeze mukwano gwange. Then eyo bwe mbanga nkugjeewo njagala nkutwaleko ate eri John Baptist Nambeshe. Ono nno aliko ekyama kyagenze maaso n'okubeera nga abotola. Ono nno ye MP ali presentinga abantu ba Manjia akaunte wali mu Buduuda district. Yagambye nti ono bagezaako kubeera nga bamugulirira ne bamuwa akawumbi kalamba, naye nga kye baagala agende ku radio station ne TVs ez'enjawulo ng'atembeeta oba ng'aliko ekirowoozo kyaguza abantu balina ekitundu kye bali bagala okubeera nga babasengulamu babateeke mu kitundu ekirala. Ono wabula yabagamba nti newankubadde baakwata bbaaga ya ssente ne bagitwala mu woofiisi ye nga baagala okubeera nga bamugulirira ali enguzi, ali mu bannayuganda olukwe, ali mu bantu baakiikirira olukwe, yabagamba nti muzikwate muzeeyongereyo. Bulijjo Syria kuzammwe kankuwa ebigambo bye. Brought 1 billion cash in a box to my office. Was it one box? Yes, it was. I think it could have been a 50,000 shilling note. Huge thing, heavy. I chased them in the open broad daylight and declined to take the money. And why Manjia endears itself to me, one of the formidable weapons they consider is this one. If not, they could decline taking $1 billion. How much would you? I'm extremely expensive. You are a rarity. What exactly? This is a good story. What exactly did they want you to do for that 1 billion? Or they want? What did they want? Yes, what they wanted us to do was to compromise the people, to take them to where they had procured land in actually a waterlogged in Bulambuli, in a place which was more of a lake, because I used to describe it as a lake. And I had spoken my voice hoarse on all local FM radio talk shows against that location. So they wanted me to arm twist me and change and persuasively engage the people to accept to be shifted, because that was a huge multi-billion project. And 1 billion therefore to them was nothing. And they thought me, given the level of financial vulnerability at that time, I would easily fall for the 1 billion. I could not. And that's why for me, I know myself inside out. I cannot easily fall for some of this to take what they brought 1 billion cash. Kale byebyo ebigambo mukwano gwange. Then bwe mbanga nkujjekaawo ate nzikiriza nkuwe ku mawulire gano agagenze maaso n'okubeera nga gabreakingibwa ministry ey'ebyobulamu. Ajjukira nti gye buvuddeko awo basooka abakulu mu ministry ey'ebyobulamu ne bagamba nti
Bannayuganda temutya musigale nga mugenda maaso n'okubeera nga mukakkalabya emirimu gyammwe. Ekirwadde ekibakaabya ekirwadde ekya Ebola ate waliwo keesi yadde gye twagenda maaso n'okubeera nga tulipootinga era amawulire agaddamu okubeera nga gafulumayo ge mawulire ag'okubeera nga balabika nti bano abakulu ajjukira nti olunaku olw'enkya waliwo okulamaga e Namugongo. Kati bano abakulu kye basooka okubeera nga bakola kwe kusazaamu okulamaga abava mu bitundu ebyewala ne babagamba nti temutawaana e Namugongo tetujja kubeerayo mukyuzinge location endala era nga n'ebikujjuko bijja kgenda mu maaso naye nga mmwe okujja mwetuumaawo tekijja kubeera nga kisoboka. Kale nno minisitule ey'obulamu wano munda mu ggwanga Uganda evuddeyo negenda maaso n'okubeera nga etegeeza nti ekonfaminze keesi endala eziwerako ddala 6 nti bano abantu nabo bakwatiddwa ekirwadde ekya Ebola era nga kakati bano 6 bw'obagatta ne ku bali ababaddewo baweereza keesi ddala y'abantu 15 bw'ejjukira nti wabaddewo abantu 9 bw'ogattako abantu 6 be bazudde olunaku olwaleero. Kale nno abantu babeera baweerako ddala 15 era minisitule ey'ebyobulamu egamba nti abantu 12 akaseera kano bali mu kufuna bujjanjabi. Abantu 2 bo bagenda maaso n'okubeera nga bateebwa mbaddeyo ewaka nti bo baawona ate nga ye omuntu omu ye yakabeera nga alusuulamu akaba oba nga kakati zembuyaga ezikaza engoye. Wabula minisitule ey'ebyobulamu yayongeddeyo n'egamba nti abantu abeerako ddala 668 bo bano bakyafolowingibwa bateeberezebwa okubeera nga nabo oboolyawo balimu obubonero obwa Ebola oba kale balina abantu kwegamba be basisinkanako bano abantu abakwatiddwa Ebola bawerako ddala 668. So bano abantu bangi naddala nga bali mu community tebannaba kubeera nga bakwatibwa oba nga bazuulibwamu wabula bwe weesanga nti bagamba nti be ba interactingako n'abantu bano be bateeberezebwa okubeera nga baaliko n'abantu bano. Eggwanga lino gye liraga nze naawe naye nga abantu okusinziira ku mutimbagano babadde bagamba nti nga speedi obulwadde gye bukulirako nga nnene nnyo speedi nga controle. Kale nno ebyo bye biri sides eyo mukwano gwange byensobola okubeera nga nkugambako akadde kano. Then ate bwe mba nga nkuggyekaawo olunaku olwaleero okusunsula baminisita abajja abalondeddwa Pulezidenti Museveni. Olunaku olwaleero akuyingidde olunaku olwokubiri era nga abalondeddwa akakiiko katandise okubeera nga kasunsulwa. Akakiiko kano kakulembeddwamu sipiika wa paalamenti y'eggwanga lino erya Uganda amanyikiddwako nga Jacob Oboth akwoteka n'omumyuka we amanyikiddwako nga Thomas Tayebwa akwoteka n'akulira oludda oluwabula gavumenti amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi Bisekezi era nga abamu ku abo abasunsuddwa olunaku olwaleero nalabyeko omukyala amanyikiddwako nga Justin Nammere asunsuddwa. Omu ku abo bendabyeko abasunsuddwa olunaku olwaleero akubaddeko Fiona Namutoolo akubaddeko ne baministers abalala ab'enjawulo betasobola kubeera nga tumenya bonna ne tubamalayo wabula okusinziira ku bigambo ebya Ibrahim Ssemujju-Nganda ono si musanyufu n'abamu ku abo gye bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwamu. Bagamba nti abamu bonna baminisita babeetaaga mu paramenti buli minisita bamubuuze kibuuzo ku kibuuzo ng'agenda mu maaso kye bamubuuza kyaddamu nti gwe wano nga tewakola bulungi abannyonnyole lwaki teyakola bulungi. Wabula okusinziira ku mawulire Ibrahim Ssemujju-Nganda ge yasobodde okugenda maaso n'okubeera nga ateeka ku mukutu gwe ogwa X. Ibrahim Ssemujju-Nganda yagambye nti olw'okubanga minisita amanyikiddwako nga Janet Kataha Museveni alina ebitatambula bulungi mu bulamu bwe, ono yasabye ye bwe kubeera kumuveetinga bamuveetinge nga bayita ku mukutu ogwa Zoom era nga kino Jacob Oboth yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga akyanja eri akakiiko ka paalamenti era nga ono yakiyisizza wabula abamu ababadde kakiiko kano bakiganye ne bagamba nti apaana tekisoboka ono tumwetaaga ye mu buntu era nga kino kyaganye okubeera nga kiteekebwa mu nkola. Kale no Ibrahim Ssemujju-Nganda kyeyavudde agenda maaso n'okubeera nga amwambalira era nga Ibrahim Ssemujju-Nganda yagambye n'omulundi omulala nga bwe gwalabikako
mu kisanja kiri ekya 2021 2026 ng'omukyalo ono buli bamuyita talabikako ne ku mulundi guno 2026 2031 bwe kiyinza okuddamu okubeera nga kirabikako nga ono talabikako. Kale nno ne leader of opposition amanyikiddwa ku nga Joel Ssenyonyi Bisekezi bwe basunsudde abantu olunaku olw'eggulo aliko ebigambo byayogedde abenjagala osooka okugenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa obwennyamivu olw'abantu bano abaveetingiddwa olunaku olw'eggulo. Olunaku olwaleero okusunsula vetting etandise olunaku olwaleero okusunsula abantu abalondebwa ku bifo ebyobwa minisita ng'akakiiko tuli mu kubasunsula olunaku olwaleero n'olwenkya. Akakiiko kano kalina omwogezi waako ye Speaker wa Parliament era ng'oba oli awo ajja kuvaayo ayanjule ebivudde mu kakiiko ng'amaze okutegeeza yamuwandiikira ebbaluwa ng'amusindikira amannya ag'abantu ab'okuveetinga. Naye ebisinga ku bino ebintu tuzze tubyogerako, so ne bwe soogera ku ebyo necessarily ebibadde mu vetting committee kubanga Speaker yabivunaanyizibwako ebyo, naye ebisinga bibadde byogerebwa mu lwatu abantu ab'enjawulo ebisaanyizo bye balina y'ensonga lwaki balina okusunsulwa. Ebisaanyizo bye balina bituufu, byenkanankana n'obukulembeze, dockets ze babataddemu, abalala amateeka gagamba kiwaliwo kati ekibadde ennyo mu public domain nga bannansi bakyogerako nnyo. Kuba etteeka ligamba nti omuntu bw'abanga ayina citizenship oba obutuuze obw'amawanga abiri waliwo ebifo byatakkirizibwa kubeeramu. Kati nga cabinet minister, of course, vice president baani ebifo ebyenjawulo ebyo, ate nga tulina bye tuzze tulaba ne mu public domain abantu abamu abalondeddwa nga balina obutuuze bw'amawanga abiri. Kakati ensonga ezo zonna nga tulina okuzitunulamu era katusuubire nti etteeka lijja kuweebwa ekitiibwa. Waliwo akisala abamu nga General Museveni yabakyusa bukyali. Kati etteeka ligamba government chief whip alina okubeera nga memba wa parliament. Kakati basooka kulonda Honorable Kasule Lumumba. Oyo si mubaka wa parliament era ne kitambulirawo ne tugaa nti kino tekikkirizibwa, ne bamukyusizaawo ne bamuwa ekifo ekirala kye baali bamuwadde ne bakiwa Dr. Jane Ruth Aceng. Kati tusuubiranga bannaffe bano abaliko question marks, bannaffe bekimanyikiddwa nti balina obutuuze obw'amawanga abiri tebalina kujja ne wano mu vetting committee. Tetunnabalaba era nze nsuubira tebajja na kujja. Ensonga eyitereezebwe ng'eya Kasule Lumumba bwe yatereezebwa nti ekifo kye baamuwa alina okuba nga memba wa parliament kyatali ne bakikyusaamuko. So kati abo nze nsuubira nti ensonga eyo ejja kutereezebwa tebalina na kujja wano. Tusigale ku bino ebirala nti kakati ebiwandiiko byo biri bitya, eno ministry gye bakuwadde ogibaddemu oweereza otya. Kati ng'abamu abadde mu ministry za internal affairs, defense, attorney general, abantu be basibye emyaka n'ebisiibo nga bali eyo tebawozesebwa. Abamu kooti ensukulumu yagamba n'okugamba kooti y'amagye tebavunaanyizibwako, kati bali awo. Kooti y'amagye tebavunaanyizibwako, twagenda mu high court okubasabira beeru, high court n'egamba nti ffe tetubamanyi, tebannabaleeta wano, kati bali awo mu lusuubo. Ensonga ezo nga zitwagala okubeerako n'obuweereza ne zino ez'amateeka eziri clear, ezo zonze ndaba tetugwanidde na kuzimalirako biseera byaffe. So nga bwe kyali ku Honorable Kasule Lumumba ne bamukyusa, bano bannaffe abalala siganye abamu ku bo bayinza okuba nga balina obusobozi okuweereza eggwanga, naye teeka nti balina kuweereza nga baminisita. Tasobola kuweereza mu kifo ekirala kyonna, ebifo mu gavumenti bingi, omuntu wabanga mugezi nnyo ng'alina obusobozi obuweereza. Teeka ki erigamba nti alina kuweereza nga minisita, tasobola kuweereza mu ngeri endala yonna yonna. Oba n'ekirala okwewala okusika omuguwa, lekulira obutuuze obuwa amawanga agamu. Wakati awo oba ofuuse mutuuze wa ggwanga limu erya Uganda, ojje ng'oli mutuuze wa Uganda yokka, awo etteeka likukkiriza. Naye oba tolekulidde obutuuze obw'amawanga amalala, bannange tomalala biseera byaffe okujja wano, kubanga ekyo kirambikiddwa bulungi mu tteeka, kiri clear. Vetting etandise. So byebyo mukwano gwange Rob Joel Ssenyonyi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera, era nga bwe nkutegeezezako nti Ssemujju Nganda yagambye nti ababaka abali ku kakiiko kano aka komiti
newankubadde nga speaker amanyikiddwa nga Jacob Oboth yagezezaako okubamatiza enfunda eziwerako ddala 2 bano babiganye ne bagamba tumwagala wano ku ground temutunyumiza byataataate tumwetagira ddala wano. Then batulaga nti Ssemujju father noted that Janet Museveni teyalabiseeko era ndowooza bajja kubeera nga bamuvetinga nga bayita era ku nkola munnange eya Zoom. So n'olw'emboozi sigenda kubeera nga nsukako wano okuleka okwagaliza akaseera akalungi nga kugamba nti obadde mulabi mulungi nnyo okuvya ddala waleeri we natandikidde n'okutuusa mu kaseera kano mungenda okubeera nga nkusibulira nga bulijjo yenze Morgan Keys 56 official CEO Kaidalu content creator the Ruwero's finest Mr Perfect Bambi asajjime mwongere okubeera nga mumuteekako mu ssaala n'ekirwadde ekimubala embiriizi naye nzikiriza nti ajja kubeera bulungi mubeere bulungi mwera